ne restaurants zikirizibwa okukola. So ekifo kino wansi waliwo restaurant ku rooftop waliwo akafo k'okukiringira. Kati ng'emisana oyinza oba ne ka-meeting ng'oli mu kibuga awo naye ng'onoonya akafo akakakamu olaba view ennungi n'ofuna ku mpewo ennungi wano osobola okukolerawo meetings. You can have birthday parties omuntu obutinitini, then later nga batuguddewo amabaala tujja kulowooza ekyokukola. Okay, talking about endorsements, mu COVID ono bagamba COVID Spice Dana gwasinza omufuna mu bwokoleddemu like 1 billion shillings. Era tewejjusa lwa COVID kubaawo kikola otya? 1 billion ogimanyi yagifuna mu linnya lya Yesu naye nga abo balimbyemu 1 billion. 1 billion nze ndozanga omusina bagikwatako nga bweti nga yeekutte sinnaba naye mmanyi nja gikwatako mu linnya lya Mukama. Ebisookera ddala I think my fans have supported me nnyo, banjagadde era n'olw'ensonga eyo ndowooza ne companies oba abantu abalala aba businessmen and women baba batuuka ne balaba omugaso mu Spice Dana olwa following olwa fan base, not just on social media naye ne mu bantu. Spice mu COVID wano kakafuna endorsements meka. Do you regret lockdown okubaawo? Manyi buli kibi kibaamu ekirungi. That's how I see things. Lockdown ngayo tewali yagisanyukira kuba twafiirwa ebintu bingi nnyo naye ne Katonda aba ne plans era bw'olaba ekirungi mu kintu ekibi era osobola okifunamu. Kati si regrettinga kuba nina ebirungi byenfunye yadde era bingi byenfiiriddwa, so Mukama ekyo kimwebaliza kuba nti nsigadde era nange eri persistent nemeddeko singa si bukulemerako ku releasinga music kukola na biki kusigala ng'oli relevant mu mulimu gwo osanga era tekyandi. Where do you see your fellow artists we going wrong ne batafuna bintu byofuna? Simanyi kubanga nsinza kutegeerera buli omu, just nze ekitiibwa nkipiza Mukama Katonda n'ekirala ne management yange ekola nnyo ne bwe wabanga tetukola ba making sure at least there is something we are doing. Tutayo oluyimba ng'era omuntu ali mu business endala yonna olina okuba ne capital. Katosobola nyigira neighbor alina capital nga bwe toyina n'osuubira ate okufuna, so olina okuba nga olina capital mu business okufunamu. So that's how it is. Management yange era esigala nga eri hungry, esigala nga bapushinga music, esigala nga ekola kiteekeddwa okukola wadde embeera nga eba nzibu. So in the long run ofuna ebintu bingi nnyo mu ndabyo. Byonna byogedde bano babikola. Gwenga Spice kikyokola balala kye batakola. What is your Spice? Byenkugambye byebyo byenkola kasimanyi kozi Katonda gwe nja okubuuza mugambe why, but ebintu byonna bibaamu okusaba kwekwasa Katonda, that's it. And then people supporting you. I think bano abantu kati bano bayindi bannannyini ekifo kino naye I'm sure balina bye beebuuzaako. Omuntu yenna okujja gy'oli n'agamba nti njagala kukola naawe tasobola kera nkya n'akiroota, ajja n'akilowoozaako naye ajja kubuuza ku bantu abamwetoolodde ababuuze ani omutuufu okukolagana naye. So kimmanyi balina bye beebuuzaako, so ayinza okuba nga faani wange gwe beebuuzaako oba muntu ng'ategeera nga alina byalaba byenkola nange ebimu mba simanyi, but nze nkola kyateekeddwa kukola nga singa artist. Olina ba scouts? Nedda abantu bano batunoonya bo bennyini oba oliawo ng'essimu evuga manager Roger oge mazima. Spice twalabye ebintu ku social media ng'olina omuntu gwe agambibwa nti wamukubye oba bakanyama we bamukubye era buli muntu mubi nnyo. Fans ne bakusaba weetonde. Nabiraba sinza ekisookera ddala sinza kwetonda ku kintu kisaakola. That's one. Bingi nnyo byenkoze ne neetonda mu buntu oba ku social media o mu ngeri yonna. Naye ekisookera ddala ffenna tukimanyi emirimu gye tulimu namwe bannamawulire muba n'enkokole. Olumu tuzitegeera mumaze kuvaayo ng'ovudde ku station emu n'odda ewalala ne mutandika okwevuma naye mu buli mulimu gwonna mubaamu enkokola, mubaamu obuteeyagaliza, mubaamu ensaalwa okitegeera. Omuntu yenna ng'agamba nti for example mba namukubye ng'azi Spice Dana somewhere wabaawo obujulizi oba omuntu alina ku reportinga ku police tekisookera ddala. Kati lwaki omuntu aba agenda ku social media n'akolera eyo olutalo togenda kuyambibwa okitegeera. Nze ebintu bingi byensirikidde ng'omuntu wasiri muntu wantalo zisirwa nankona muntu yenna bintu bingi muntu n'akunyiiza n'akola ki n'osigala ng'oli nsimbye brand yange for a long time myaka kati 7 nga ndi Spice Dana siwulya nti wali wuliddeko nti nnakubi omuntu. Spice Dana engeri gyoyogeddemu olinga agamba nti mu industry muli sometimes oli mu agony
like oli mukulumwa sinze nzeka mu business zonna tosobola kungamba nti gyokolera ku station everyone is happy that you're there okitegeera namwe mukimanyi buli mulimu music alinga any other business nti oba neneibawo nga mutunda omulimu mutunda ebintu byebimu naye nga tali happy nti gwokola ki ofulumya ofuna amagoba bibaawo kati tusirikira ebintu bingi sisobola vaayo neŋŋamba nze tulwana n'entalo eno munda nesitavaayo because I don't want to hurt my fans sagala kweraliikiriza muntu mugambe bagambe nti spice kino spice kiri no because bafans bange mbafaako ate so si kyenjagala bammanyiremu nze ndi muntu akwata ebintu byange mpola that's one I mind my business nkola kyenteekeddwa kukola kyova olaba nti wendi for the past 7 years in the music industry oyinza olowooza nazze yesterday naye ngezaako nnyo okurespectinga buli muntu ngezaako nnyo okwerespectinga ne management yange okitegeera so omuntu yenna agamba mbuba nali muloweza oyandibadde nga so bino ebintu oli mu bulambalamba olinga agamba nti bino ebintu ebitambula ku social media waliwo abantu abali mu business abaagala okwonona erinnya lyo ekisookera ddala in general it's not the first time ate nga nkimanyi bijja kujja bingi kubanga bwe manga nali nkubye ku muntu wadde mbovaayo n'agamba nti spice yankuba n'agenda ku poliisi n'aripootinga amateeka gajja kumukwata era nze sirina gwe ngenda kwetondera kuba sirina gwe nali nkubye ne waba muto wange nga yanvumye simutosangako luyi because that's not me okitegeera so neetondera abafans bange okubeera nga bali misled n'ebintu ebibeera ku social media omuntu watukira obudde osasula social media nasasula bannamawulire nasasula babloga nasasula nimbu wandika kino ku spice kitegeeza ina ekigendererwa kyakwonoona brand ya spice netalina nsonga egamba nti banumiza kubanga omuntu gwe bahatinga polisi weeri tulina amateeka alina kitwalawa eyo okitegeera so munange sina nnyo kyamaanyi kyengenda kyogerako and I will never apologize for what I've never done era abafanzi bange bo mbetondera kintu eki tibabeera misled anjagala nawulira nga nkyaye just because someone wrote about Spice Diana ekintu ekibi naye nga faani wange anjagala era asigala anjagala ze kyemmanyi atanjagala era always alinda kibi kijje agambe nfunye we mukyayira ikiwedde kaweddemu I want to let my fans know I'm always going to be Spice Diana. That's not going to change. Oba ndincha, oba mukama ataddeko omukisa gutya, this is what I am. Sobola keera ncha nezimba brand for 7 years. Nenjisuula with just kukuba muntu. Kitegeera, I respect my fans. Omuntu amanya manyi omuntu newajjanga mchafu, newajjanga mulema, newajjanga muzibe, I always welcome people the way they are. Because mfunye nnyo mukwano mu bantu. Ate nange kinkolo okubaddiza I can't wake up one morning and I start hurting my fans so omuntu yenna adda ku social media oli waddembe okwogera kyoyagala oli waddembe okunvuma anjagala ajja sigala nga anjagala and that's why I'm still standing paka katonda waligamba nti Spice you're normal I'll be normal but if God is still agamba nti Spice ajja bbaawo nja kubeera me for this opportunity okubeera nga nze gwe balonze okuba nga influencing ekifo kino ekipya Top Cat and I will do my best as Spice Diana to influence and okulaba ekifo kituuka eri buli faani wange eri buli munnayuganda yenna bifo bingi ebiri mu Kampala. There's so many chilling places around but I believe this place is going to be extraordinary. It's going to be very unique because services nungi, they have good food. Like you can see, this place is still under renovation because Twagachi Village facing around Kampala. It's going to be the best place, the best chilling place. Gabola bachinene bulungi, bantubanji batula. We have different corners for different, categories of people. We have a place up there also for small meetings, for private parties, for birthday parties, also there is lunch, buffet, there is breakfast, so as Spice Diana Jakuba Kolomulimu, social media handles and I'll be influencing ekifo kino Jakuberanga muyimbi ngamberawo. I'll meet my fans here twena tumiranga. We have good time together. Parties ezinabanga wonja kufuna kakade. I pass by, we take some pictures with my fans. N'abannayuganda abalala bonna abanyumirwa okubeera mu bifo ebirungi. So mu butongole leero twagadde tubategeeze mwenna abannayuganda abatulaba right now tuva tuyisemu aba media
So you get to know about this place. So Hollywood town, Okoye, Okola, Okoye, you need to chill somewhere, have something to eat, a chamango before you get back home. This is the right place to be. Top Cut, Wanokumpinyo, it's near the road, the main road. We have big parking down there, so you can always pass by. So we shall have a very big launch later. Like Frank Angabwa Banyonyode, it's for Sibala until no, it's a club, like you can see. It's a bar and restaurant. Down there is a restaurant, a very big restaurant, Kola. When you get down there, you will see how busy it is. Then in Wakulu, it's going to be like a chilling area for everyone. To do so that. Or class or your celebrity, we have different spots. Ngawe Bagambi. Bajja kuba bakuservinga kyonna kyoyagala, drinks nga wulizako music omusenekelevu. Later we shall have live band. I myself nja kuba nga nzijanga okuba entertaininga, and still nja kuba nga I advertise on my social media handles okubategeeza what we have. Tugenda kuba n'ebintu ebyenjawulo bingi nnyo ebiri under entertainment, naye nga nze nja okuba nga nkulira ebintu ebyo. So ate mumanyi bwe tukikola. Basically, that's how it's going to be running, but officially, tujja kuba a big launch, tujja bayita mwenna. Ebinabaawo bingi mujja biraba, tujja bategeeza. So apparently, that's how it is. Njagala okwebaza mwenna basupporting us Spice Diana nga brand. Na buli kyenkola, na buli kyenteekako engalo, all the brands that I influence, thank you for supporting them. Era nyongera okubasaba to support this very place, Top Cut. Come through anytime. Kaseba nga sick a few times, but temujja kulwa bulungi bw'embeera y'eggwanga eriwo right now. So it's just a chilling area. Tugoberera amateeka ga COVID nga omanyi embeera bweri, but later osanga nga bakuddewo ebbala tujja kubanga n'ebintu ebyenjawulo bingi. But for now, we host small parties. Abantu abatonotono, private meetings, private parties, obuntu obutono. You can come nofuna lunch, breakfast, this ofenga wembagambye. So apparently that's what is happening in this place. So later nja kubanga mbategeezanga ku social media platforms zange ez'enjawulo. Thank you all. Thank you for making it happen today. Bannamawulire mwenna basobodde okujja okukwata ebintu bino bitwalira bafans bange bakitegeere kiriwo. I'm so excited. Nti mubayimbi bangi nnyo, so many artists in the country, but they chose me. It's not been easy. Mr. Sanal can tell you. Babadde bagezaako ebbanga ddene nga mbagamba kino kiri until bwe balabye nga nze muntu omutuufu owokolagana naye netutuuka ne tukkaanya. Era I'll do my best as Spice Diana to push this place, because I believe I have the best fan base. Abagala ebintu ebirungi, abagala okucakala, abagala okulya emmere ennungi. So tujja kuba nga twesinkana wano ku Top Cut, tusanyukire wamu, some good entertainment. It's a very beautiful place. As you can see, osobola olaba Kampala from up here at the rooftop. You can see the whole of Kampala with the view. It's very, very beautiful. So Jakuba Balize, all my fans and all Ugandans, I'll be waiting for you in this very place. Thank you so much, ladies and gentlemen. Unless there's any other question for me concerning that, thank you. Otherwise, thank you so much. Yes. My other brands. Okay, it's so good that go with but the meetings need every day. Like at least I have a meeting, I have to chill. The way we're going to wait, you know, I'm not full of money. There's somewhere to live in the way you Kato, it's you know. When you see me with your good to begin a stress, I'm putting in line of my work, which take it up. To get a chilling much fresh and Nina, my new home, which is Top Cut. Rushing back in a for your meeting, I'll always be here for my meetings. Better the meetings that Team Spice Diana, sometimes birthday parties away. We shall always have them here in ZJ. So a minimum jacket, you know, these are different brands, leading in different things. When you look at Lato Bakola B2BG products, yogurt, milk, I take milk every day. That's how fun my business is. Cheaper cash, collect transactions all my life, every day. I get paid, I pay my workers, I receive money, I send monny. So a minimum jange,
giri connected to my life and my kind of business, okitegeera the nature of my business. Kati tegirina we gikontana, tebirina we bimenyera. So sifunamu genda mu kifo ky'omuntu omulala, I have a new home to do meetings, to have whatever, celebrate or chill, like on a Sunday, I'll always be here. Ate nga bwe nkola, okitegeera. So tebigenda kumenya ekyo temweraliikirira, like you've seen zonna endorsements ze mbadde nkola, tewali yali enfuddeko negamba nti tufunamu obuzibu oba kino. As a business woman, as an influencer, omanyi bw'olina okwasaganya emirimu gyo, tosobola gamba nti omulimu gumenya ate nga bw'olina okukola. So akira kyenegamba nti okulima ennyimba tumenya. That's my business. I know how to handle, what to do, mu budde ki, and buli kimu ne kitambula bulungi. Thank you so much.